Venere bongate tukyamulaba Reverend angate kati abeerawo olunaku lumu sebo mulabirizi watuwaki tuwoma omuntu anabeerawo baagala obeerawo ate munange omukulisaayo najja n'ayingira mu nnyumba yo ngaddugala n'omugaa nti munange ng'ogirinnyeemu nga toddugala naga ti ffe twagizimba eno ennyumba yaki eno ennyumba ya kanisa njagala mbategeeza okumanya nga abaweereza babonaabona lumu nali nsimbudde emmotoka ngivuga ku sipiidi nyanguwe nsange esaaviisi akavubuka k'ekkanisa ne kanyimiriza nenyimirira ne kaŋŋamba Reverend emmotoka yaffe ng'ogidduka nnyo genda mpolampola n'emmotoka tuvuga za kanisa ne balyoka batwogerera ebigambo ebiri kuno nebiri ne bw'oba otaddemu buteesi kitooke baga nti ng'agiddugaza emmotoka yaffe njagala mbategeeze nti bye tuyitamu bizibu nnyo lumu nali ngoba bwana ku miyembe mukuba emiyembe mu kompawundi y'ekkanisa musuula ebikoola kyekava kayimirira waggulu ku kiswa ne kaŋŋamba wagusangawo guno omuti era ojja gulekawo ate nga ge mazima ng'ateeka ogulekawo neweewuunya embeera efaanana bwete enyigiriza omuweereza gy'ayitamu era njagala kubategeeza nalabako ku muweereza bambi yaziika abafu 3 olunaku baziika ku ssaawa 5 ne baziika ku 7 ne baziika ne ku 9 nga ku 11 ayina embaga kyokka alina okuva mu mbeera y'ennaku ademu yesanyu embaga bishop yali agenda ogatta bwe yalanga yagamba katuyimba oluyimba nga tuyingiza omulambo omusajja watu ava mu kuziika kakati atuuse mu mbaga tanabana kukyusa kutuninga era omugole omusajja yeekanga naga nti omusajja mpisa omulambo naye nga kubonaabona kwabawereza Sawulo ebyo byonna ng'obiyitamu beera mwesigwa okutuusa okufa abategedde ekyo mukube mu ngalo mbalabeko